Flavia. Research, how are you? Twegateko+mu+Sapule+N'Ekisinde, God is favor. Thank you for joining. Ssenkasi, how are you doing? Twegateko+mu+Sapule, don't run away. The next 5 minutes we shall be starting. Ssenkasi, olirudda wa? Chris Miller, how are you? Hey. Catherine, how are you doing? Twegateko+mu+Sapule, are you ready? I'm going to send invite. If you're online, please get ready. Yes, you're not ready? What is disturbing you? You're busy? Matthias, Science of Flower.
Chisache, let me send you an invite. I want when my boss is around. Oh, sorry, dear. Twegateko+Mu+Sapule+N'Ekisinde. You can follow. You can follow without accepting the invite. Can see video launch. Are you okay? Are you doing well? Son of Mother Mary, Chazanga Parish. Lady, did you have to say that? I'm from Chazanga as well. Thanks for the program. You're welcome, my brother. You come from the same area, Chazanga. But you know I come from Busibo. I'm good, yeah. How are you doing? Omuweereza. How are you, Sachi? Yes, I'm fine, yeah. Mother Mary loves you so much. Oh, he loves you. She loves you too. Kathy, Totya, Mkama, Mother Mary, who are you to serve you? You kira ulinga wamugamba. Father, son, build your mother. Mother, build your son. So, Father Kaita Joseph and Father Mutasori. Mutasori left Busibo a long time ago. Father Mutasori left Busibo Parish to somewhere in Zimbabwe. It's called where? Twegateko+Mu+Sapule+N'Ekisinde. That is where he was posted some years back. But I knew him. He was in our parish, Busibo. So you are from Chazanga, St. Jude Parish, right? Yeah, I know, I follow. That is my area parish. I follow everything. Josephine, thank you for joining. Son of Mother Mary is born in my area. That is in Chazanga. I am happy to see you. Please here. WhatsApp me, get my number, and WhatsApp me after this rosary. We're going to say the rosary in the next 3 minutes. But you can WhatsApp me on my 0MTN, on my number 0779 63 75 29. Especially you who come from Chazanga. I need you. Chazanga Dinali. Yes, you're right. I come from Busibo Parish, the best and the, yeah? You know it. Busibo is one of the, it's called Busibo Nibuzungu. The things in Busibo Parish, it being in the village, you may think it is in the city. Everything is that kawaii. So thank you for coming. You from Chazanga, where I am born, and I'm happy to hear from you. Yes, you also know it, but WhatsApp me, we shall talk after here. Our time is over. We are into the rosary. We are going to say the rosary. Twegateko+Mu+Sapule+N'Ekisinde ne mu Luganda. Possible no possible domala yenali kunkoto osobola twegattako n'otukulembera mu Lunyankole mu lulimi olwalwonna, but for now tukozesa Luganda na Luzungu mpoza okujjako ng'oli agambye asobola tukulembera mu Lunankole oba mu Lufumbira oba mu Lutooro oba mu lulimi lwonna. Kitegedde. So whoever that is conversant with that language, please lead us. Me, I'm from Bugonga Parish, Entebbe here, Bugonga Katabi, right? I know there where the mapela is kissed the ground, right? I know there as well. I sleep on Entebbe Road. My home is in Entebbe Road, that is in Deje, around Entebbe Road. So I know Bugonga. Kathy, God bless you wherever you are, and may God keep you well and strengthen your work and your efforts. Let's pray. Let's get together. I am sending invites now. Kathy, she's with her boss, so we cannot invite her, but she can follow. Josephine, thank you for joining. Son of Mother Mary, though I have not got your name. Oh, Kathy has sent an invite. Let me first accept. We hear from her, then we shall start. Kathy, please speak to us. Kathy. Okay, got it. Okay, let's start. Josephine, I am sure you're fine. I can see you. Please respond immediately. Son of Mother Mary, please let me know your name.
so that I can refer to the rightful person. Okay. Also say I have also sent you realize that is so once one in Uganda another mission but etumaliza tusome ekisinde ky'ekawungeezi esaala z'ekawungeezi. After that you may pass the complete. That's it. Thank you for coming this evening. We want to invite those that are going to come. Please, you can share. If you can share, you can invite your friends so that we have many as possible. And those who can like, you can like. Those who can gift, you can gift me as well. May God bless you. Here. The love of God and without waste time. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father, my creator and earth, Jesus, by the power of the Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. On the third day he rose again, he ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. Who will come again to judge the living and the dead? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us into Yeah. temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Maybe the last one. Hey Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed of thou, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hey Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As as it it was in was the at the beginning, beginning, is it's now and now, and ever ever shall shall be. be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us. Forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead the souls in heaven, especially those who are most in need of thy mercy. I love you, Jesus, twelve souls. Mary, and Joseph. I love you, 12 souls. Jesus, Mary, Joseph. I love you, 12 souls. Jesus, Mary, and Joseph. I love you, 12 souls. Eternal grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. By glorious mystery, ebikora ebitaano eby'ekitiibwa, the resurrection. Yesu Kristo azuukira mu bafu. Josephine, you may lead us in Uganda if possible. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwa, obwakabaka bwo bujje, ebyayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Ate emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe
anaffe bwe tusonyiwa abatukola obubi tetwala mu kkemerwa netwokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria kirima akatalifa abona akaseera okufaako. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Talifa abona kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Ali omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria ojjudde nneema Omukama ali naawe waaba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. Abali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yezu waffe, ebibi byaffe tuwonya omuliro ogutazikira abo bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga obusaasizi bwo obasaasire. Yezu Maria ne Yozefu, Mbagala era mbasaba mulokole mwoyo. Yezu Maria ne Yozefu, Mbagala era mbasaba mulokole emyoyo. Yezu Maria ne Yozefu, Mbagala era mbasaba mulokole emyoyo. Ayi Mukama bawe ekiwummulo ekitagwawo. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mme. Amiina. Ayi Mukama bawe ekiwummulo ekitagwawo. Ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batembe. Amiina. Ayi Mukama bawe ekiwummulo ekitagwawo. N'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Lepaadimisi ekikolo ekyokusatu
They listened to the Holy Spirit unto the apostles. Yes, Christus sindika mwoyo we kubatumire. Kirabo you want to lead us in English. Thank you. Kirabo unmute and lead us in English part. Our Father who art in Our heaven, Father in hallowed be thy name in heaven. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, of God, us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mother of God, for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among all women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As in the beginning, it's now and ever shall be, now, world without end. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of the hell, and lead us all to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Jesus, Mary, and Joseph. I love you, souls. Jesus, Mary, and Joseph. I love you, souls. Jesus, Mary, and Joseph. I love you, souls. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your And perpetual may light the shine upon whole them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Eternal rest grant unto them, O Lord. Let your light shine upon them. This
The fourth mystery is Ekona. Elena gave the fourth mystery answered. Ettaffaali mu ggulu erinnya liyitibwa bakawuuji byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna mukisa. Makirivu nnyina asabifa aboono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono kaakano ne mu kufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu wa Katonda kaakano k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria ojjudde enneema Omukama ali naawe weewa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusaabire ffe aboono kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. Nga kirebye na kaakano na bulijjo n'engeri n'emirembe amiina. Ayi Yezu waffe, Tonnywa ebibi byaffe, tonnya omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, ddala abasinga okwetaaga obusaasire bwo obasaasire. Yezu, Mariya ne Yozefu, Mbaagala era mbasaba mulokole emyoyo. Ayi Mukama obawe ekimu ekitaggwaawo. Kandi ekyolobeera baakire batebenkere emirembe. Amiina. I apologize. We jump to the second mystery, which is the ascension of the Lord. So, we on the
we are heading to the fourth mystery. We jump to the second mystery, which is the Ascension, and we mentioned the descent, the return to the apostles. So we jump to the second mystery. We are taking the fourth mystery. So like that, the fourth mystery, the Assumption. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye wakwaka byalikolebwa okusinga ebikolebwa mu ebi banakwesanya abatukola obubi totaamu kukemebwa naye bubi. Amiina. Watching everything, the kingdom come. All in capacity in heaven. Give us our daily bread and trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptations, but deliver us from evil. Amen. Hey, Mary, Lord is with you. You're among women, and blessed of the around you. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the day of our death. Amen. Blessed women, and blessed of God. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. Full of grace, the Lord is with you. Blessed among women, and blessed around you. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. Mary, full of grace, with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit around Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. And blessed around Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Women, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. the Lord is with you. Women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. To you, blessed of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. The Lord is with you. Blessed among women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Amen. Hail Mary, of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the day of our death. Glory to the Son, and to the Holy Spirit, in the beginning, its ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us and Forgive us, save us from the save fire us of from, the and lead our souls into heaven, especially those who are most in need and of let your mercy. Mary, Joseph, Have you saved souls. eternal rest, Lord, And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. the fifth and the last, and the last. Mary is born of heaven and earth. Christ is born between of heaven and earth. Josephine, are you blessed?
Taffaali mu ggulu erinnya lye litiibwa obwakabaka bw'obuggya ebyayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe nayo esonyiwe okutusemya bwe tukola wetwala mu kukemerwa n'eturokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maana tandabire amiina. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina Katonda asabire kwammwe bano ne mu kaseera Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. mutuukirivu nnyina ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina asabire kwabona kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina Katonda atusabire kwabona kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina Katonda kwabona kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria Katonda asabire kwabona kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina Katonda kwabona kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Mirembe Maria Judenemu Omukama ali naawe waba omukisa mu bakazi bonna ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria Katonda asabire kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Ekitiibwa kibe ekya Katonda ekya Mwoyo abakyali alubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe. Esonyiwe lyaffe tonyumirwa byonna wali mu ggulu Ddala basinga kwetaaga busa. Yesu Maria ne Yosefu. Mbaagala era mukola emyoyo. Yesu Maria ne Yosefu. Mbaagala era mbasaba. Yesu Maria ne Yosefu. Mbaagala era mbasaba mukole emyoyo. Ayi Mukama bawe ekimula ekitagwawo. N'ekitangala eky'olubeerera kiba kiri bakole emirembe. Amiina. Ayi Omukama obawe ekimula ekitagwawo. N'ekitangala eky'olubeerera batebenkera emirembe. Amiina. Ayi Omukama obawe ekimula ekitagwawo. N'ekitangala eky'olubeerera kiba kiri
batebenkereze. Amen. Ile maliyo ejjukira ng'obeera tewabeeranga tetajjukira byali akuwanjala okumuyamba olinaasaba okumuwolezeza nabino aya mugole naabiira gy'oli tuzze gy'oli twevunise mu bigere ebyo atukaabira ennono byaffe alina kigambo olira okwegayita kulekisaakyo otwite tukusaba amiina. Hey Holy Queen, Mother of Mother Mercy, of mercy, hey head of Advocate lives, of hope, Jesus Christ, for the children of Eve, to you do it send help our to this send up salvation, of fire, morning and morning in evening, this valley of God tears, prayers, turn and them then to also showcase side of mercy, after the set desire, show us unto the blessed fruit of thy womb, Jesus. Our clements, our loving, our sweet and Mary. so call. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray, O God, whose only begotten Son, by his By life, his death, and life, death, resurrection, and as resurrection, well as the Lord every salvation. We beseech you that meditating upon these mysteries in the most honorary of the Blessed Virgin Mary, we may both be contained and so obtain what the promise of Christ our Lord. Amen. The Lady of Our Lady, the Lord have mercy. mercy, Christ have mercy. Christ have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Christ hear us. gracious hear us, God the Father of heaven, have mercy on us, God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us, Holy Trinity, one God. God the have Holy mercy Spirit, on us, Holy Trinity, one have God. mercy on us, Holy have Mary, mercy on us, Holy pray for Mary, us, Holy Mother of God, pray for, Holy Virgin of Virgins, pray for us, Mother of Christ, pray for us, Mother of Divine Grace, pray for us, Mother most pure, pray for us, Mother most chaste, pray for us, Mother inviolate, pray for us, Mother undefiled, pray for Mother us, most lovable, pray for us, Mother most admirable, pray for Mother of good counsel, us, Mother of our Creator, pray for us, Mother of our Savior, pray for us, Virgin most prudent, pray for us, Virgin most venerable, pray for us, Virgin most renowned, pray for us, Virgin most powerful, pray for us, Virgin most merciful, pray for us, Virgin most faithful, pray for us, Mirror of justice, pray for us, Seat of wisdom, for us, Cause of our joy, pray Spiritual vessel of honor, for us, Singular vessel of devotion, pray for us, Mystical rose, pray for us, Tower of David, pray for Tower of ivory, us, House of gold,
Pray for us. Ark of the Covenant, Pray Gate of Heaven, for us. Morning Star, Pray for us. Health of the Sick, Pray for us. Refuge of Sinners, Pray for us. Comfort of the Afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of Angels, Pray for us. Queen of Patriots, Pray for us. Queen of Prophets, Pray for us. Queen of Apostles, Pray for us. Queen of Martyrs, Pray for us. Queen of Confessors, Pray for us. Queen of Virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the Most Holy Rosary, Pray for us. Queen of Peace, Pray for us. Queen of Peace, Pray for us. Queen of Peace. Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. We are lost, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Gracious, hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, Pray for us, O Holy Mother of God. that we be made worthy the promises of Christ. Christ. Twegayirire. Ayi Katonda twegayiridde abaweereza abo olw'okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ate n'okwettabira Bikira Maria omubeererivu omutuukirivu, tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Yezu Kristo Mukama waffe. Amen. Ayi Yosefu omutuukirivu, tuddukira gy'oli mu nnaku zaffe era nga tuze okwegayirira omugole wo omutuukirivu ddala atijjune. Tukwanjagira naawe nga tukwesiga nnyo olw'okwolereza okubeera okwagala kwayagalamu Bikira Maria ataliiko bbala, Nnyina Katonda, n'okubeera omutima ogw'obuzadde gwe walina eri omwana. Tukwegayiridde nnyo tutunuulize ekisa ezzadde lya Yezu Kristo lyanunuzza n'omusaayi gwe, era tujjune mu byetaago byaffe mu buyibwo ne mu buyinza bwo. Ayi omukuumi w'ekika kya Katonda omwegendereza ddala, kuuma ezzadde lya Yezu Kristo eryalondebwamu. Ayi Kitaffe atwagalira ddala, gobeeko akabi konna akatuwabya n'akatwonoona, tugirire ekisa. Ayi mukubiriza waffe ow'obuyinza, ng'oyima mu ggulu, tuzibire mu ntalo lw'amansani, era nga bwe wajja edda Mwana wo Yezu mu kabi ak'okufa, ne kaakano Eklezia wa Katonda omutukuvu mutaase emitego gy'obulabe mu kabi konna. Tubikkeko akasubi ffenna bulijjo, tulabirenga ku bikolwa bye ebirungi, naawe nga bw'otujjuna. Tuyise bulungi bulijjo mu bulamu bwaffe, tufe bulungi, tulobe okwesiima okw'emirembe n'emirembe mu ggulu. Amiina. Taata omulungi, tukwebaza akawungeezi k'otuwadde olw'okuba nsobodde okunywa akawungeezi kano nga tuyita mu Sapule y'ennyaffe Bikira Maria.
twatulekisa abaana bonna okujja kumukuta akawungeezi kano. Maama Maria tusaba otusabire eri omwana wa Yesu Kristo mu byetaago byaffe eby'enjawulo tukwasa abatasobodde kujja ku kawungeezi kano tubawo abasabire omwana wa Yesu asobbawanze yonna gamidde abatasobola netwaka n'abatasobola enjawulo mukisaakyo basobole okukubeerako emirembe gyonna nga ggwe gwekka gwe wekka gwe basinza webawoza emirimu gyabwe wa Uganda Mukama babikkeko akasubi obawe ekisaakyo mu mirimu gye batuusaako engalo ababa batalina mirimu batalina contracts ez'enjawulo Mukama zibafunire ate basobole okukolera mu kkubo eddambulukufu erikuwa ekitiibwa erikugulumiza enyirira bakuba balamu basobole okuweereza emisana n'ekiro bayimbe ekitiibwa n'ettendo nga beebaza nti weebale Mukama tukwasa akawuzi ka leero byonna Mukama gwasinga okubimanya ku kisaakyo ekingi otulabire mu ebyo bye tusinga okwagala tukola ne bukusanyula Mukama n'olwo bwe tukoze n'emitima gwonna nga tuweereza Mukama osinzire okosobola okutuwa ebyo byonna bye twetaaga ensala ez'akawungeezi Katonda ggwe mulungi nnyo Joseph Katonda ggwe mulungi ennyo olw'omukisa n'ekleziyaawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'abatangala Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza. Katonda wange nzikiriza ngo wano nsinza nkwagala nkwonneema yonna gy'ompa Nkwebaza kuba wantonda n'onnuza omwana wo gw'oyagala n'ofuula omukrisitu ate nkwebaza na buli neema zonna z'ompa naddala ku by'okuuma obulamu bwaffe obwaleero mu lunaku luno. Amiina. nsinza Katonda ekabalanga ddala Tolayiriranga bwereere mu linnya lya Katonda olongoosanga olunaku lwa Katonda otyanga kitaawo ne nnyoko tottanga tobbanga toyendanga olekanga okuwayiriza n'okulimba teweegombanga mukazi w'abandi teweegombanga bintu by'abandi. Amiina. Katonda wange byaleero tudaabize omutima gwa Yesu Kristo gw'asobola okufumula ebibi byaffe ey'okubonerera Katonda wange boneredde nnyo ebibi bye nakola ate nga gwe tobyagala kuba gwe mulungi ennyo omwagalirwa ddala ate kuba onkyaye ekibi nga mpeereddwa enneema yo ng'obadde onyambye komya kuno sigenda kujeemera. Amiina. Katonda mu ebisambo byawo ne baganda bange omukwano n'abatanjagala kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno komyawo abavudde mu ekleziyaawo n'aboonoonyi nyweza abalungi tuusa bulungi abali mu lugendo jjuna abaavu n'abasibe n'abalwadde n'abazirika sonyiwa emyoyo giri mu purigaatooli otuwa ekiro ekirungi n'enneema ey'okufa nga tukwagala. Amiina. twali kugula erinnya lyo likiri obwakabaka bw'obuggya ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu tuwa emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwa ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totwala mukemebwa naye otulokole mu bubi. Amiina. banneema malirawe oweebwa omukisa mu bakazi bonna n'enzi omwana w'enda mukisa
Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Zikizatana bw'atyo anti omutonzi w'eggulu n'ensi, naye Kristo Maria yali mutuuka Mwoyo Mutukuvu n'azaalibwa lya Maria. N'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde eggwadyo gwa Katonda Patri omuyinza wa buli kantu. Alidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okusa ekimu kw'abatuukirivu, ensonyi n'essanyu ekibi, eky'ebibi, n'okuzuukira kw'emibiri, kw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'okukkiriza. Katonda wange nzikiriza nnyo. Eby'amazima byonna Ekereziya Katolika by'atuyigiriza kuba gwe nnyini wabimubuulira. Toyinza kwerimba naffe okutulimba. Amiina. Essaala ey'okusuubira. Katonda wange nsuubira mu kisa kyo. Ne mu buyinza bwo ng'olimpa enneema y'omu nsi, ate bwe nkwata ebiragiro byo ng'olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu, kuba gwe nnyini wabitulazaanya n'otuukiriza ddala endazaano zo. Amiina. Essaala ey'okwagala. Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna. Okusinga ebintu byonna kuba gwe mulungi ennyo, omwagalirwa ddala, ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Amiina. Ekitiibwa kikya Patro n'eky'Omwana n'eky'Omwoyo Omutuukirivu. Nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Bikira Maria ow'ekisa, ojjukiranga obwedda n'obwedda tebaawuliranga. Kyali yaludde omuntu addukira gy'ali okumukuuma, okwanjagira okumuyamba. Era ng'akusaba okumuwolereza naffe nno, ayi Bikira mugole w'ababiikira nnyabo, tuddukidde gy'oli nga tukwesiga bwe tuti. Tuzze gy'oli twevunise mu bigere ebyo nga tukaaba olw'ebinono byaffe. Ayi nnyina wa kigambo, wulira okwegayirira kwaffe. Olw'ekisa kyo otuwe bye tukusaba. Amiina. Ayi Maria yagwa munda nga toliiko kibi kisikire. Otusaabire ffe abaddukira gy'oli. Essaala ey'okusaba obutukuvu. Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'abeeruvu era kitaabwe, okubeera obwesige bwe obutaddirira. Katonda yakukwasa obutukuvu bwennyini ye Yesu Kristo, era n'akukwasa ne Maria nnyina w'ababiikira. Olw'abateesa abo bombi Yesu ne Maria abakulembera ebyagalwa byonna, tukwegayiridde nga tukwesengereza, tuwonye buli kigwagwa kyonna, ate otuwe okubeera n'emmeeme etaliiko kabi, n'emyoyo emirongoofu n'emibiri emitukuvu. N'omwoyo twekotwezi ne Maria nga tuli batukuvu ddala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda waffe twegayiridde. Ekiwummulo kyabwe kye tugenda okuwummula kitubeerera ekirungi kya myoyo gyaffe n'emibiri gyaffe. Nammwe bamalayika baffe abakuumi n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, mutukuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Omutuuvu ddala. Otusaasire. Omutima gwa Maria ogutaliiko bbala. Otusaabire. Omutima gwa Maria ogutaliiko kamogo. Otusaabire. Yozefu omutuukirivu. Otusaabire. Abajuliza Uganda abatuukirivu Mutusaabire. mwenna. Mutusaabire. Abatuukirivu banyagaffe. Mutusaabire. Omutuukirivu. Otusaabire. Omutuukirivu balake. Otusaabire. Bamalayika ne basamalayika mwenna abali mu ggulu. Mutusaabire. Omutuukirivu Florence.
Otsavide, Margaret, Otsavide, Patsukiro Bayu, Otsavide, no, Finance, maybe Wasaling and Kala, yes, in 1 minute, we shall Raponja. Thank you for being here, Dorothy and others, Cecilia, Nula, Nusu, for being here. Let's take 1 minute of meditation, praying for ourselves, for our friends, our relatives, and the friends asked us for them. Take a minute, and we shall be back together in irons. Jiwa padu and may the grace of our Lord Jesus Christ, the Spirit of the Holy Spirit, be with us now and the Father and the Son and the Holy Spirit. Shakira, thank you for being here. Dorothy, thank you for being here. Helena, thank you for being here. Dolphin, thank you for being here. Chirago, I saw you. Thank you for being here. If not, we hope doing well. In the Bena, we have not seen other people, so that we normally be with us together. That those that we normally be here with, we want the users that have been online, but for your name, and may He guide in all you're doing. I also ask that may the most of God accompany you always, especially those who are far away from Uganda. May you be protected in all you're doing. We ask all this through Christ the Lord. And for those in Shakira, if you wish to WhatsApp me, I don't have my number, but we can reach my WhatsApp number. It is on 077 7529. You can get me, you can WhatsApp me. I am here in Kampala, based. I'm an altar server at Christ the King Parish, Kampala. Yeah, yeah, you can continue the chat after here. But however, we are always here at 8:30 p.m. for rosary and evening prayers. Now, if you wish, you can have the chat at the time you want. Thank you, Dorothy.
for passing by today. Shakira, you're today here. Thank you for joining me. I can see you. Thank you guys. Thanks for everything. Listeners, for what you there. And is unless you want to talk, otherwise we are almost at the end of this evening session. For being here and people, God bless you, Josephine, you too, and many other people. Thank you so much. May God bless you and cover you. Yes. Helena, webale kujjako bambi. Olugyo tuwaamu olunyolo. I think tomorrow will take us through Runyoro Store. People, and it seems you've been busy. Dorothy, how are you? How has been your day? I can't hear you, but as well, I wish you a happy evening. But if you wish, you can also request for a song, and I pray I play it here. Because, hey, Helena, I have here your song. Helena, that is for you. Hi, Wendy. How's it going? Take it on.
jangu tubuzeeko. My friend, that was for you. How are you doing? Dorothy, how are you doing? No, I can't hear you, but I hope you're doing well, right? No, I can't hear you well. Welcome, Agnes. Agnes, we had Rosary at 8:30, and after that we had N'Ekisinde. Then after we are concluding. Thank you for coming today. Kaleero ne tukwasa Omukama mu byonna by'okola na byonna by'oyitamu ebirungi n'ebikusoomooza. Mukama ajja kukubeererawo. Ffe nsaba goba weekowasa yatalina yatalyangwe cannot. Helena Gorod, yes. We had Helen there, whom she has just moved out. But thank you for coming today. We shall be together with you, I hope so, tomorrow at 8:30 for Rosary. And after that, we shall have N'Ekisinde check-out. Remember, we say our Rosary in both languages, in English, in Luganda, and everyone can choose to lead us either in Runyankore or Toro or language of your choice. So you lead us and we'll reply. Don't forget to join us tomorrow. Thank you for coming by today. You can wish to WhatsApp me after here. We talk. I'm on my MTN number that is on WhatsApp. It is 0779 63 75 29. Agnes, good night. Dorothy, I tried to connect you, but I couldn't hear you well. You had so many background messages, and I couldn't hear each other. I wish you a blessed night. Don't fear. In all you're doing, God is with you. In all that is challenging you, there is the mercy of God on you. Amidst all challenges, there is God on your side. Another thing, challenges are set to lead us somewhere. A life without challenge is a life worth not living. There is no hero that has not had a challenge. If you want to be a hero, if you want to make it, if you want to succeed, if you want to have a day when you'll say something and people wish to hear you, to listen to you, basobole okutegeera okutu bagambe Dorothy genda maaso yogera bagambe nti Helena, you can go on and speak, we can now hear what you're saying. It's only when you go through all the challenges that faces you. Should you run away from them, no one will have tell you why. What is that you will be telling them that you didn't pay attention to, and how you twafuna obudde naku kukigumira kubaako nabwekiyitamu ekizibu kukiyitamu nyumiza tu ne bwewakitamu ne bakuwa okutu Omukama abankuumire. I am Paul Ssenkasi, Omuweereza. I also serve at Christ the King here parish. I also do printing. This is my office behind me that I do printing, this very office. I'm on charge, and weekly days, especially morning hours, I serve morning masses. So I can't forget praying for you, because you are the people who have made me who I am.
God bless you and keep strong. Wonderful night. God bless you. Wow. I wish you a wonderful and blessed night. Let me play one song and make it and call it an evening. Helena, somebody Helena Gold. God bless you and keep you strong. Wow, what a Wednesday. Abogera ku mawanga, abogera ku dini, abogera mu byobufuzi, ababeera mu byobufuzi ebyo. Okay. Good night, Mkwan. Have a wonderful night. Okay, good night. We meet tomorrow. I sign out. Mukamusana, watsenderezebwe mukamuwebale. Yes,